Urban Lifestyle. Akati wakati ngolutalo lwa Alien Skin ne Pallaso lukyagenda ddala mu maaso akakatambika olaba amulimu Pallaso, Captain Mike Mukula kossa ne bazadde ba Pallaso. Era nga bino byonna byabaddewo olunaku olw'ejjo. Kati baneeno ensonga eyabatuteyo si ndala wabula kutabagana n'omuyimbi Alien Skin. Kati mu bubaka Captain Mike Mukula bwe yagenze maaso n'okubeera nga ateekayo yagambye, as the patron of Uganda Musicians Association, I had an excellent reconciliation session with the musicians Alien Skin separately and Pallaso accompanied by his parents at my residence Bugolobi today, and I am delighted to say that we are making great progress. Nga ye patron kitegeeza omuntu awagira both financial no promotinga ekyo. Kati no music industry agambye nga ye patron owa Uganda Musicians Association WUMA yasobodde okubeera munnange ng'afunamu okutabaganya wakati w'omuyimbi Alien Skin kossa ne Pallaso ono yabadde awerekeddwako bazadde be mu maka ge e Bugoloobi olunaku olw'ejjo. Era ng'ono agamba nti musanyufu olw'ensonga nti okutabaganya okuneeno kwasobodde okubeera nga kuleetawo enjawulo. Kati oyinza okwebuuza Mike Mukula yaani era bino abiyingiramu ngaani, omanye abantu mugenda maaso n'okubeera nga mwebuuza kati oyo yaani, bino bimukwatirako wa? Nonno Captain Mike Mukula abatamumanyi, ono musajja piloti, muvuzi wa nnyonyi, yazivugako era n'azivugira ddala. Kati yasobola okubeera ng'akiikirira abantu b'eyo mu munisipaali y'e Soroti okuva mu mwaka ogwa 1996 okutuukira ddala mu mwaka ogwa 2016. Gy'emyaka emeka gw'olowooza? Emyaka 20. Emyaka 20. We twogerera ono nno ye vice chairman owa NRM mu Eastern Region. Mike Mukula kati ndowooza ogenze maaso n'okubeera nga omutegeera. Musajja mugagga nnyo era alina ssente empitirivu. Alina ssente empitirivu. So mu mbeera bwetyo ne Pallaso yasobodde okuvaayo n'agenda maaso n'okubeera nga akakasa kineeno era bw'ati bwe yasobodde okubeera nga ategeeza. Thank you, Captain Mukula, for having me and my parents over for lunch today. Your support means everything. You have helped the music industry a lot, and I believe you can help us resolve this issue too. Let's work together for a fair solution. I believe in collaborations, not revenge. If we had your guidance earlier, we might have avoided this. Cheers to a successful resolution. Happy New Year. Bino byaba nene. Kikyagenze maaso n'okubeera nga ategeeza nti musanyufu okusobola okubeera nga alyamu ekyemisana wakati we owa Captain Mike Mukula ne bazadde be olunaku olw'ejjo. Era n'agamba nti nno obuwagizi bw'ono butegeeza ky'amaanyi nnyo gye bali. Era ng'agamba ono ayambe kinene nnyo music industry. Era agamba nzikiriza okutusinkana kigenda kusobola okubeera nga kimala bingi. N'agamba ayagala bakolere wamu okusobola okufuna solution. N'ategeeza nti akkiririza mu kukwatagana so si kuwoolera. Singa wali watuwabulirawo amangu bino byonna twalibadde tubyewala. Wano nno n'asobola okubeera nga alaga weebale nnyo weebalire ddala era n'amwagaliza omwaka omupya oba omujja ogw'emirembe n'asembyayo nti bino byaba nnene. Embeera bwetyo byabadde. Kale mu mbeera endala ne Alien Skin ono yalabiddwako era omukulu ono amusinkanye. Alien Skin buli wava mu ntalo ez'enjawulo
tujjukira Kayima Mabega yava mu kkomera era asobola okubeera nga asinkana Lieutenant General na Reiso. Era n'ono yavaayo n'agamba omwana we nali muyisemu obulirira ng'omwana wange, so si kubaako bye mutuma nedda. Ate abali balowooza nti nonze yamusibisa, si wekiri. Kati bano nno bo bati basobodde okubeera nga basisinkana omukulu oyo. Kati ekibuzo kiri nti bapromota abaasooka mwali Abitex balamu n'abalala bano baasooka ne bagamba nti bagenda basuspending okumala ennaku 9 gy'emyezi 3. Olunaku olw'ejjo watwalabye nga ne balagaddi bavaayo ne bagamba baati babasuspendinze ennaku ziri mu 18 gy'emyezi 6. Teri promota akkirizibwa babuukinga, tebakkirizibwa kuyimba ku kivulu kyonna. Ebyo bwe bityo. Kati tulaba tebagenze eno. Kati tugambe enteesaganya ze babaddemu n'eno bbaani enaasobola okubeera ng'evaawo. Kubanga ne bali eri sayidi eri newankubadde kale baayogedde, naye era still mulimu abo abali mu kibiina kinene kya NRM, ate NRM eri mu buyinza. Kati tugambe nti oda enaava waggulu eno wansi neetuuka buli kimu nekisobola okubeera nga kivaawo, amaaso tugabataddeko. Ulcers, pressure, sukali, kosana wayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 070 9 6 8 oyina amannyo okulamu limu kulimu gagenda galibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo. Nammwe abasajja bansindika njake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wennyini wooli bulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 070 9 6 8 eddagala linene lisobola okuba nga likutuukako bulungi nnyo, ate olikozese mwattu obulamu bwe bugagga osobole okuba nga oli mu bulamu obulungi. Ssente ekula mulamu, tereeza obulamu bwo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muno. Nze Sega wa Murishid mbaaniriza okujja okujjanjabibwa.